Zigenza okuwera ssaawa emu ey'okumakya ng'abantu ba Allah batandise okutuuka ku muzikiti gwa Kampala mukadde okwetaba mu kusaala okukomekkereza ekisiibo kye babaddemu. Ebyokwerinda bibadde gguluggulu nga buli ayingira akeberebwa. Mu kusaala kuno okukulembeddwa Mufti wa Uganda Sheikh Ramathan Mubajje asabye bannayuganda okusoosowaza emirembe, obumu n'enkolagana ey'awamu eggwanga lwe linaagenda mu maaso. Let us have total devotion to peace and coexistence. As Muslims and Ugandans, our strength and dignity is achieved and preserved when we are united. Okusinziira ku Mubajje, buli muntu kimukakatako okukola ekyo ekireeta emirembe onna mu ggwanga kuba enjawukana tezirina kye zizimba. We should redirect all our energies, commitments and values towards building a peaceful, united Ugandan society. May Allah bless our call. Iddi ya leero weetuukidde nga mu mawanga ga Buwalabu eriyo okulwanagana mu ggwanga lya Iran mwokka abantu abasukka mu 500 be baakafa oluvannyuma lw'obulumbaganyi okuva mu ggwanga lya Amerika ne Isirayiri. Ate bwe kituuse ku lutalo oluyindira mu ggwanga lya Iran, Mufti asabye buli kwe kikwatako amanya nti buli bulamu bwa muntu bwa mugaso. Nti yenna buli omuwaliriza ng'olina amaanyi mangi n'ojooga omuntu omutono bw'akuddiza oluyi lukola nnyo okusinga ebyo by'omukozesezza era abeera muzira. N'olwekyo bano abakozesezza eryanyi eringi ku bannaffe abasiramu ab'omu Iran n'obukyayi obungi bubawadde amaanyi ate nabo bafuuse superpower endala. Mu ngeri y'emu, Mufti asabye gavumenti okufuba okutuukiriza obweyamo bwayo okuliyirira abasuubuzi abafiirwa ebintu byabwe mu mataba. They sent me to request the government to honor their pledge, its pledge of supporting or compensating their losses during the floods, which continue to evade them. They say before the elections, the voices were good, soft, but after the elections, nobody is turning an ear to them. Ku ludda lwa gavumenti, Ramadhan Gobi abadde omugenyi omukulu era nga yateekerateekera minisitule y'ebyensimbi ategeezezza nga gavumenti bw'eri emmalirivu okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga okusobozesa buli muntu okweyagalira mu ggwanga sako n'okutumbula embeera y'okusikiriza bamusiga nsimbi. We must continue to guard the peace we enjoy because peace is the foundation of prosperity. Because Uganda is peaceful, investors are coming, tourism is growing, trade is flourishing, and jobs are being created. Ayongeddeko nga gavumenti bw'etadde obutetembi bw'ensimbi mu nteekateeka ez'okulwanyisa obwavu mu bantu, kale n'akubiriza buli ssekinnoomu okweyunula enteekateeka zino kuba tewali gwe zisosola newankubadde mu ddiini. I therefore encourage all of us to take full advantage of these programs to start or expand wealth creation ventures and improve household incomes. Bo abasiramu basabiddwa okusigala nga beeyisa bulungi nga bwe babadde mu kisiibo. Saba Allah atuyambe atusaasire ekisiibo kyaffe akikkirize. Allahumma amin. Oba oli musiraamu oba toli musiraamu tweyise bulungi maka gaffe ku kyalo gy'owangaalira n'embeera yonna okutwaliza wamu kino tekikomye mu kisiibo. Abakyala kano kamwe mbadde bakyala balungi mu kisiibo, time management nga buli kimu kikola ku time tusigalira awo. Jocelyn Kibule agafeeyo ku Spark TV.